This is from Pantilla Butsereva kupija news akakoli homulonje magaragwe ampuliriza nkaniriza muda chikeno yenyine atenga kwebazako jena jetusako engalo sambya ko oberengate otseyunga ko video ya feno eyonako olwalero ngenda kubanga kutusako reaction ya TikTokers kumbera ya TikTok munawe amanyidwa nga Birungi Samantha nenga ntandisere mukramanyidwa nga Andrew Kabura ononesanyo eringi atuwadde amawulire amathufu agokubanga ate afuse salongo nga mukyala Flavia Tumusiime afuse nalongo atugambye nti azaade balenzi babiri weddu era nga kati family y'abantu batano abajjudde agambye nti abatumye Enzo Kakuru Kabura ne Ethane Kato Kabura. Yes, jikira nti abantu bayina babadde n'omwana omu. Yes, ali myaka wo esatu ebiri era nga naye baby wa bulenzi kakati no bamuzizzaako abalongo okitegeera nalongo ne salo kati bayoze naye nga ate mukadeke kamu n'omukramanyidwa nga Nuwa Mutwe ab'ekibiina kya National Platform bamutegeera ddala bulungi blogger naye avuddeyo nga naye awaze musanyufu byansoso era nga agamba nti Mungu alhamdulillah amuwadde baby wa bulenzi ne mukyala we mama ne baby bali fine ate nga ne nalongo naye ali fine wali n'abalongo so katuba yoze mukulikeyo muleba mwena abasobodde okubanga ate mukivunuka abafiiriddwa kabana bamwe munga bagumye abafiiriddwa kabakyala bamwe munga bagumye ate n'abakyala abafiiridde musanya emyoyo gyabwe giwumule mirembe naye nga ngwe kutegeeza nti ngira kutusako reaction y'aba TikTokers ku nsonga ya Samantha kwatana bakubanga otegeera mbozi ya Samantha nja kusaba ekintu kimu kyokka genda ewa SB4 oberenga ate owulira Samantha byayogera okuva mu kimu kamwaka oluvannyuma lw'okubula ebbanga eddene nga bangi beebuuza ali waki ekyamutuukako yabaaki Samantha alabiseeko mu bantu naye ng'ono enviiri talina ku mutwe weiti gye tubadde tumanyidde yamuvaako kwegamba nga alaga embeera erabika si nnungi era ng'ono ategeezezza nga byayisemu bibadde ebingi waafiiriddwa ebingi omuli obugagga okutabuka n'omwami omwami we okufuna ebizibu ebiyitirivu buli kimu okuba nga kyagootana mu bulamu bwe ate munnange yalina n'ekibiinaawo ekyabankuba kyeyo bakwini b'omukulu amanyiddwa nga Segirinya aka Bakadaama era nga ekibiina ekyo munnaye babadde basonderamu ensimbi baagula ente ziwerako nno ddala 40 naye ategeeza nti zonna zafa kwegamba byonna byonna bibadde mu mikono gye atulaze nti byaggwawo era nga n'omwana we embeera yali yamukomyayo wala kwegamba bingi Samantha byalaze nti byakola ki byayitamu naye ng'ategeeza nti embeera eyo agimutuusaako si mulala muganda we kakati nobo ba social media in-laws okuviira ddala ku Donasia bavuddeyo ne bagenda maaso okubanga ate basuula endowooza zaabwe ku nsonga eno ey'okubanga abanyumizaako biki byakola ki byayitamu gye ngenda okubanga nkutuusaako era nga ngenda kukulekera weewulirireko abatonotono abensobodde okubanga ate nkuŋŋaanye mukadde kano biki byebyogedde ku Samantha abamudifendinze abagamba nti munange embeera gy'olimu mbi katukusabire ate n'abalala nga bagamba nti onoonya ssente zakutubba zakutulya tetuli beeteefuteefu twagala nte zaffe kwegamba bingi ate ye sijja kumwogera newezi kambi baterewo mubyerabire kambaagalize akadde akathufu drugs zezimuzunza nezimujjeri okitegeera kati aliawo yagenda n'akulyetinga kisitole kye n'akiteekawo mbo yefuula omulalu ku lw'ente z'Abakadaama ze yabba ye people mubeereko abafere mubeereko abafere abategeera mwosoma naye temumanyi nakufera engeri y'abantu abaasoma mufere engeri y'ekidongo kati olwo Samantha wonna avaayo n'osalako enviiri ku mutwe n'ozisalaasala ebyapa n'osala kino n'osala era mwasanga laavu mmase gwe mwatuuza mu ddagala ne mutuuka n'okumulimba nansitula nandeeta eyo omuli eyo muli okuzanya katemba wamwe nze mbeera mu katemba bintu mmwe you and your husband Samantha Birungi and Mwami Abed face the consequences emisayi gy'abantu Samantha gy'otulugunyiza okitegeera kubanga olina bwe wanyumya sitole n'ogamba simanyi oyo omukwano go Sinsiya asobola n'okulagira omuntu ne bamutemako omutwe
Nengamba wanji mama. So now you are facing the consequences. Stop disturbing social media. Stop disturbing social media. Atavanga kumusajja omuferenga yakwagadde gwakati abedi akulina era awo wosula wosigaziza mu bulamu era nawo genda kutundawo nze nkubulidde mulo okamawube bwabata nusiza njaga agenda kwekubwa omutwe yekube amalajo anomala nonya sympathy mu social media balavu mase abatasoma abagenda okujja bakutuuzaawo balimbe naye nze tojja kunimba nze nakulabirawo ngamba naye kino ekikazi muntu eyagwa ddalu ayogera ebintu byonna nga bituufu nga birambulukufu n'amala yeekuba omutwe neyeefuula nga mbokibwa kati olwo mbokize n'alyeka yeefuula agongobala limba bakwinijje abakyalina ekisa nze abantu Birungi Samantha nali manyi watwala ebigambo byange ng'amakulu olunaku lwe nayogerako naawe era ebbanga ly'obuliridde ng'olina by'oyitamu nga mmanyi okolera ddala ekyo kye nakugamba n'ekyannaku nti abantu abakwetoolodde tebakuyambye toyinza kuŋŋamba nti okkiriza omuntu essimu ali mu mbeera bw'etyo abajjanja bimuliriddawo bawa omukyalo ono eyali brand ambassador w'MTN n'abeera ku billboards ennene ne mukkiriza ekifaananyi kye kifulume ng'atunula ng'enkoko ensesere ne mukkiriza ekifaananyi kye kifulume ng'ali mu mbeera bw'atyo ani gwe mwali mulabye mu Uganda wano eyali akubye akalango konna n'omulabako ng'ali mu mbeera mbi omwana ono temumuyambye yeetaaga lihabu yetaaga kwa isolating amasimu bagamuwambeko buli kimu kyonna ekimuconnectinga ku bantu lwaki ebizibu bye temusobola kubimumalira na stress ye najja wano mu bantu ababi abatulimbalimba nti batufollowinga naye ng'ate be bantu abatuloga mwe temulaba nti ono omwana ali distressed bannanga omwana ali mentally perturbed temulaba nti omwana agoyinga under distress yeetaaga lihabu yeetaaga kugenda butabika ne mufulumya ekifaananyi ky'omuwala eyali abaddeko ku billboards mu Kampala ng'afaanana bw'ati alinga enkoko ensesere mu abali arawundi Birungi Samantha ono omwana ali mu state etakkirizibwa kubeera na simu olw'okukuuma brand ye nayogera naye n'endowooza muntegedde si buli bizibu byonna nti tubiteeka ku social media bano abatulaba tebatwagaliza era embeera embi gye batwagalamu lwaki owa omulabe w'evidence lwaki owakuloga evidence kati kambuuze ebifaananyi ebyo bye muteeka ku internet bibayambe ki bw'avaayo ng'ali mu mbeera bw'etyo kibayambe ki yeetaaga kusabira bakugambye nti bano abali ku internet balina essaala gye bamusabira okuleka okuseka tewali bapasita ku byalo tewali bantu bamumanyi abantu abali arawundi Birungi Samantha temumuyambye and you will be blamed ku kino ekintu temuyinza kuŋŋamba mukazi asinga following one temuyinza kuŋŋamba mukazi yakivinga goals nene nti muyinza okutta ebifaananyi by'ebifaanana bwe bityo no teyandibadde Birungi Samantha abantu abamuliraanye temumuyambye omulwadde yenna abaako waakoma ne waabeera n'agoyinga under medical illness n'agoyinga under medical attention ninga ali mu mbeera eri secret munaatera kutulaga binoduzi bye mu mwana mumugjeeko essimu mumuyambe paka lwahiiringa ng'ekifaananyi kye kikyakola value nga bwe yalinga. Samantha nze sigenda kugamba nti ng'olabye n'obulwadde kuba obulwadde obukuluma tebabugambirako muntu mbu quick recovery gwe sasula ente z'abakadaamu babaddize ssente zaabwe ogenda kutereera kuba ekituufu tolina bulwadde bukuluma stress yeekuluma eyo stress kyova olaba basooka okujja ne bagamba nti Samantha mulwadde nga buli ababuuza ki ekimuluma teboogera kati gw'otandika otya okugamba mu stress yeemuluma naye ng'eyo stress yeekusaze weight kuba yo stress mu kusala weight temanyi na siriimu weeraliikirira abaana bano ssente zaabwe ze nalya ngenda bagamba nti kuba ekituufu zo wazirya Samantha singa wali wagula ente kitegeeza ne bwe zaali baddewo wali ozifudde zizo kubanga oli bwakulundisa ekisolo kye bwe kifuna obuzibu olina omugamba olina omukubira ebifaananyi engeri gye baali tebaliiwo n'obalaga nti ente zammwe zizino zaafudde oli waaba waali omuyita n'omugamba jangu olabe okwewala okutemako omugambo nti ente eyo oba ekisolo kye wakiri oba wakitunda kati bw'oba wasirika
Mwasamirira nnyo Samantha njagala omuliro gukwokya ennyuma nga weetakula naye ng'owulira olubabu lukwokya ojja otya mu kamera n'ogamba ente 40 zaafa nga n'ebifaananyi tobiraga nojja mu kamera mbolowooza ffenna tuli basiru weesaza ebigooligoli olimbalimba ensimba oli mulwadde toli mulwadde Samantha twetaaga ente z'abaana buno obubbi nedda toyinza kudda ku ssente z'abaana n'ofutyanka bw'otyo Samantha twagala nti kaakati omuliro gugenda kwokya bw'otaweera ojja kgenda n'okwekwata ku bitundu by'ekyama nga byakoze dda migration eddagala lya siriimu omana okuwona otuwa ente zaffe ssebo mbu yenna asesema abamba amamwa ogenda kumira eddagala lya siriimu otuwa ente zaffe tukwagala owone siriimu awonera mu wiiki emu yenna alingamiza amakwago abambi agamwa ogenda kutuwa ente zaffe Samantha akutte makansi asaze enviiri asaze ebiza yenna akutte makansi alabika ng'omulwadde wa kansa yenna akutte makansi asaze ebiza bikunkumuse biti biringa ebyenkoko zinene zisentesewe asiize bbi ku bimwa asiizeeko bbi emimwa gy'omuntu omulwadde Samantha kozi nga siriimu yakuluma egyo emimwa gya siriimu ezo enviiri zikunyuka siriimu ali mu firuta asize bbi ku mimwa ajjaka azze n'amaziige mu mutwe n'obusiru bwe n'amaziige ku mimwa akakase ensinga waali omulwadde ng'amaze okubba atusiruwalirako ajja yasaamirira nnyini ajja atuzungirako ku mannyoko nekyasama mbu we ndiba nfudde mwambale pinki ente nga tozoogerako omufu agenda nebbanja mu ggulu omufu agenda nebbanja mu ggulu komanyoko gwe mazigwe omufu agenda nebbanja mu ggulu lwaki tewasooka kulwala ng'ente tezinnafa ye gwasoose okufa woofa ng'ofa komanyoko gwasoose okufa omanye abantu abafa buli lunaku abatalina misango omanye bakadaama abafiira mu buwalabu ne babaddiza mu keesi oli ku ssente z'abaana oli ejja yasaamirira omanye emirambo gye bakaleeta ku airport olunaku lwaleero gwe mazigwe omanye kadaama omulwadde ali mu kiyumba nga tannalya tannanywa talina ddagala gwalina osobola otambula n'ogenda ewa nnyoko n'akujjanjaba obba ssente z'abaana olinga amazzi ogenda kuleeta ente z'abaana gwe matako gwe Samantha obwo obubbi obukuli ajja yasaamirira nnyini mbu yenna yekingibaza ayogera ng'amiza amakovu yenna asiiza amazi ku mimwa yenna akudde makansi asazeeko obuviiri oba siriimu yakuluma genda omire eddagala oleete ente zaffe twagala nte zaffe togenda kutubba mbu ssente y'omusiru omugezi yalya gwoli mugezi ki gwe naga amaziigo mu mutwe mbu ssente y'omusiru omugezi yalya togenda kubeera mugezi ku ssente zaffe ogenda kuleeta ente z'abaana buno obubbi bubeera bususserevo ey'obubbi obwa bulijjo mulwadde tukikkiriza mulwadde naye buli amubanja ente mwabadde bakola bigurupu byammweyo nga mugula ente nga ye yazirunda mwe yabalaga faamu ng'ayina ente nammwe ne mumwegomba obwo kika ky'obubbi obwo ekya faamingi babbidde mu bakadamu abayitirivu mu nte ne mu kasooli projekiti ezo ez'omu nnimiro ezo tulima kasooli sizoni emu n'okwata miliyoni zo 10 oteekamu 4 oteekamu 5 tukole gurupu babbidde abaana abo buli abanja Samantha ente tossa mukono ne bw'aba alwadde mumubanja ente zammwe mpaka ng'ababuulidde ekituufu ente wawe zaalaga bw'agamba nti nalwala bannange essente nezinzigwako ezinzijanjaba n'entunda ente nsobole okuwona nga batusabye essente nnyingi kiri applicable awo osobola okugamba nti nfuna ssente zange ojja kunsasula n'omugumiikiriza naye tosobola kuŋŋamba nti bannange nalwala ente ne zifa naye simba mwekka abaafiirwa n'ezange zaafiiramu nange nafiirwa ente zaali munyeera nti baazirinnyamu bulinnya ne zifa ne ziggwawo ente ne zifa ekiraalo kiramba ne watabawo bifaananyi
zaali nkoko ndizafa kiwumpuli kuba kiwumpuli asobola okukuba enkoko 10 mu lunaku oluno zisanga zifudde ekitte ente bwe zityo mu lunaku lumu nosanga zifudde oba butwa ente zifa leero n'enkya naluli era ekizita kizuulibwa mangu naye n'otugamba nti obadde mulwadde e Kampala ente ne zifa tewali vidiyo yonna tewali bifaananyi byonna ate muleke nnyo okuzannyira ku social media kuno kutulimba kintu kisusse nze okubba bakadaama si kyenkunenya kubanga bakadaama bw'oba togenda kubabba tosobola kukwatagana nabo kadaama olina okukwatagana naye ng'ogenda kumubba mu maaso awo mukwatagana bulungi kuba byakugamba byobokkiriza tomuwabula bw'omuwabula mwawukana so sikunenya kubba bakadaama kubanga bo baagala muntu ababba gwe basiima zikyovula banna bajja mu bizinesi zange I don't deal and associate with kadamas okitegeera kuba omutima omubbi in a long run siguyina mubanje ono omuwala abawente zammwe waje ziri ababuulire ekituufu ninosobola kugamba mu ente zaafa zitya nabagamba bamuyita Igwe Phone Service Center ewakiso ku main road yawo ku Hoima Road ewakiso mu town Igwe Phone Service Center ku buli kizibu kyonna ekyamasimu kyonna kyomanyi software phone repair phone screens phone touch z'amasimu accessory w'amasimu amanda aga buli kika wekwata ba Igwe Phone Service Center ewakisaawo Samantha abawe ente zammwe ave mu bintu by'ekisiru explanation tebaziwa walwaza wano omwana ne batugamba omwana babasaba $13 million Kenya bweke nyinyini n'obyeyogerera right naye ate n'olabikira mu katambi ng'olina seeka mbusima gwe emmotoka nakugamba nze kenyini nga nkusanze Kawempe ku poliisi naye gamba wakoze ensobi toddanga mu kuyambako bantu mu bufere kati weemazeeko ekisa kyababadde bakusondera nga ssente kuba osiiba ku live osiiba waka bakadama nga bakuweereza ssente nga bagenda kuddamu ziti okuwa ssente zikuyamba nga watuuse ne ku seeriga b'emmotoka nga rebo gye baagala tosobola gaba mmotoka kuba obusobozi tobuyina oli yakutadde mu byekifere bye n'akuzanyisa omupiira ogenda okujjako ekisa kati olwaleero ate gwe kenyininyini era obaani yakutadde mu gundi obbente z'abantu sisuubira nti oba zaabaliyo ssente oyinza okuba obadde ng'ozikwata ng'ozizza mu bibyo naye explanation Samantha gye wawadde nze bwe mbanze nkubanja ne ku mulambo gwe nezijja ne mmanjaawo gula ente ogambe nti ente tebaazisiima naye baba tebaazisiima ze nagula bo baagala birala ganzitunda embadde z'essente it is applicable kitegeerekeka naye okugamba nti ente zaafa nga tewali yadde akafaananyi tewali yadde akavidiyo ente efanga munyeera nti baagirinnya mu ngatto gundi muleka ate kujooga nnyo kuyitawo bw'omegganga toluma tetuganye bakadaama mubatwalira ddala tebategeera ng'era abasinga obungi tebakola ki they don't reason tebafumiitiriza beetaagamu akatabo ka Miss Kigundu akaka okufumiitiriza kya muwendo ennyo ekisingayo eri obulamu bwo bakasomeko kko naye tebafumiitiriza ente ya bbeeyi okugibeezaawo okoze $2 million oziwaddeyo bagulire ente oba $1 million oli agitwale ku faamu eyiye ku mulaalo gw'amanyi ku faamu gy'amanyi gwe just omumanyi ku social media tolina walawo omumanyi then yakulundira ente ogenda benefiti ng'otya mu nte eyo ogenda kukomawo bwagitunde kati nno zaafudde naye mumubanje bampita Godfather mubeere bulungi kwogera ebigambo bino wammanga abanyiivu mugira mukyali banyiivu abatannasanyuka mugira mulinzeeko okusanyuka siddamu okuwulira embizi yonna ng'ebologera Birungi Samantha bw'aba yabagambye nti ente zaafa tannabagambako tagenda kusasula yabagambye zaafa naye musooke muleka ayite mu hard time gy'alimu mutuggyeko obugwagwa n'obutumbavu mwe bikazi mu ebikulu ebiringa nze ebitawummula n'obeerawo nga gwe tolina mukwano tolina kisa mu mutima gwo saagala kuddamu kuwulira mbizi ya muntu ng'emwogerako musooke mumuleka awone atereere bwe muba munoonya content ne mutandika okuloosa ntu tibanywa enjaga ne mutandika okwogera nga balina siriimu ne mutandika okwogerako musobola okubyogera byonna she needs your prayers musooke mumwesonyiwe bw'aba yabagambe ente zaafa munaabimubuuza mukama bw'anaaba amuyambye n'atereera siddamu okuwulira amazi wadde n'agamu agoogera bwe gatyo mulekerawo okulowooza nti buli
mu inbox wali ababakira abayinza olowooza nti ndi fine. Waliwo ekintu kye mbadde njagala okukiryaringa kindeese mu kamera. Nagambye nze enviiri wasala nsale wikizokere tuli ku nsonga yange. Niwo n'okikubamu essimu. Mbadde nsaba bambi temunkubira ku WhatsApp, don't call me. Because if I don't clear this now, it is going to go out of my hands by morning. So bambi temukuba masimu. Live kubanga ndi mukugumira light ate ne light ate n'okweraba si ekintu kyensinga onyumirwa okwagala okukola. Wena abadde wano ku TikTok mbadde mukimanyi nti nyina gurupu y'abaana nga tulunda n'ab'ente. Njagala okusooka otwala okwetonda kwange eri wonna bonna benunda n'ab'ente. I even do this. I have this shirt. So, eri mwina benunda n'ab'ente. Njagala okwetonda. I'm really sorry. I'm so sorry because siri mukwekabya era sisobola kwekabya kyokka kyagala olaba oba nekabya wakya. In the first place, abaana mwena benunda n'ab'ente muli baddemba okweexpressing of something I always do. Stera kwagala ki mbadde ndudde nga situnula mu kamera. It's okay abagala okuvuma, it's fine, it's okay, it is fine, kiri fine. Mbadde first okukola live eno ku ssaawa zino for some reason. Asinga gye mutagenda kutegeera ssaawa zino bangenda ginnyonnyolako kati. Naye munansonyiwa njogera mpola kubanga not at my best feeling though. Yeah. Naye feel tenyiriza nammwe temumalamu nnyini temumalamu maanyi. Yeah, nkimanyi mulimu kuba screenshot kyekyo lwaki mbadde sinatandika kwogera musobole okuba screenshot. Abadde bakomentinga ez'enviiri busenyuuse kansuubire kati mufunye kiriya picture. So I'm not fine, but perhaps lwakirowooza nti siri fine. Mu inbox wali ababakira abayinza olowooza nti ndi fine. Waliwo ekintu kye mbadde njagala okukiryaringa kindeese mu kamera. Nagambye nze enviiri wasala nsale wikizokere tuli ku nsonga yange. Niwo n'okikubamu essimu. Mbadde nsaba bambi temunkubira ku WhatsApp, don't call me. Because if I don't clear this now, it is going to go out of my hands by morning. Kitegedde. So bambi temukuba masimu mu live kubanga ndi mukugumira light ate ne light ate n'okweraba si ekintu kyensinga onyumirwa okwagala okukola. Wena abadde wano ku TikTok mbadde mukimanyi nti nyina gurupu y'abaana nga tulunda n'ab'ente. Njagala okusooka otwala okwetonda kwange
eri bonna benunda nabenti. But I even do this. Can I have this shirt? So